olwaleero ebyentambula bikedde kusanyalala ku luguudo oluva e Matugga okudda mu disitulikiti ya Nakaseke olw'abantu abavuddeyo okuwerekera kwakwatidde ekibiina kya NUP Bendera mu kalulu k'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu oba Bobi Wine. Ono abadde agenda eno okukwega abalonzi. Obutawuni bwonna obusangibwa ku luguudo luno okuli Ssemuto, Kapeeka, abasinga bavudde ku mirimu gye babaddeko ne badda mu kuwagira omuntu waabwe. Byonna obwedda bigenda mu maaso wakati mu bukuumi obw'amaanyi okubadde abapoliisi n'ab'amagye. Mu lugendo lwa Kyagulanyi waliwo abantu balabiddwako nga bakasuka amayinja mu bawagizi be wabula kye babadde babavunaana tekitegeerekese. Kyagulanyi ayise mu bitundu ebyenjawulo okubadde ntawuni e Nakaseke eno gyasanze abantu abamwaniriza baatuuse dda mu kkubo abalala nga bamwegattako ku lugendo lwe. Kyagulanyi n'abantu be bavuze okutuuka ku kibangirizi kya Kamuli Church of Uganda Primary School wakubye olukuŋŋaana mu disitulikiti Nakaseke. Eno abaayo basoose kubuulira muna NUP ono Kyagulanyi nti wadde nga gavumenti ya NRM yasinzira mu bitundu bino okuwamba obuyinza mu mwaka gwa 1986 kyokka ebyabwe biza bitwalibwa gamba ng'ettaka nga tewali ayamba era nga baagala Bobi Wine ono bw'afuna obukulembeze bw'eggwanga asobole okutereeza embeera eno. Mukakatonda omusajja bwe yamala okulwana bakadde baffe n'ettaka yalinona. Bwe yamala okulinona saba mukama waffe n'okusoma tetwasoma. N'abaasoma baasoma kuba baatunda ettaka. Abapawa Nakaseke district bulijjo erina emmotoka ya poliisi emu temuli na mbwewunyiriza babye mwanyi. Awamba n'abaana baabo abalwanyi. Sebo Mr. President kankutegeeze Kalanzi ali ekitalya. Taata we ye ssentebe w'ekyalo ekiddakaawo era azaalibwa lumpewe. Mubateeka mu makomera ne mutwala ettaka ly'abakadde baffe ababakuuma mu nsiko ne mutwala obugagga bwaffe. Batusasuddemu bino wammanga. Batusasuddemu ekibbattaka. Olwaleero Uganda lw'ejaguza okuweza emyaka 63 egy'ameefuga kyokka wadde nga waliwo obwetwaze ebitambula mu ggwanga tebiraga nti eggwanga lirimu obwetwaze. Obubaka bwa Kyagulanyi butambulidde nnyo ku bwetwaze ng'agamba nti tebuliiwo anti bangi ku bantu abali mu makomero olwaleero bali olwa byabufuzi. Nakula independence fe tuli wano naye muganda waffe Kalanzi Sharifu omwana wa chairman ku kyalo ekiddako ali mu komera bamulumbe uwe ne bamutulugunya ne bamwambulamu engoye ne bamukola buli kibi mu maaso g'abaana be ne bamala ne bamusuula mu komera nga talina musango amaze emyaka 5 ng'ali mu komera omusango gwe kuwagira Kyagulanyi nga yeesimbyewo. Tesobola gamba nti tulina independence. Kyagulanyi ono agamba nti abantu b'omu bitundu by'e Luweero balinga basasulira ebibi olw'okuwagira gavumenti ya NRM bwe yasinziira wano okuwamba obuyinza mu mwaka gwa 1986 anti ebyabwe gamba ng'ettaka n'ebirala bize bitwalibwa. Emyaka 40 egiyise naye emyaka 40 egiyise wano bwe balwanira wafaanana bubi okusinga bwe wali wafaanana emyaka 4 egiyise. Enguudo eziri mu kitundu kino zifaanana bubi okusinga bwe zaali zifaanana emyaka 40 egiyise. Asabye abantu b'omu Buganda okwewala okulwanirira ebitiibwa wabula babeere basaale okulaba nga wabeerawo enkyukakyuka esobola n'okuleeta obwetwaze obwannamaddala. N'ayita abataka bajjajjaffe abakulu b'ebika nga talina lukusa lwa Ssaabasajja n'abayita n'ajerega beene mu maaso gaffe ffenna Abaganda naye ng'afunayo abamu ku ffe ab'emyoyo emitono n'abasuulirawo obumpwankimpwanki ne batandika okusirika. Awambye abaana ba Buganda bonna abamalidde makomera bw'ogenda ekitalya ogenda kusanga. Kyagulanyi era asabye abantu beeno okubeera n'okukkiriza nti okulonda kusobola okuleetawo enkyukakyuka gye baagala singa bakwenyigiramu. Nga tugenda mu kulonda kuno baganda bange
njagala kyemba musooka okubeera nakyo kwe kwekkiririzaamu kyemukola si kikyamu ate kyemukola kati kigenda kukyusa obulamu bwaffe forever. Ekyo ngenda bannyonnyola bwe kigenda okikola naye njagala mukakase nti okulonda kuno tusobola okufuula okwenjawulo baana ba maama. Kyagulanyi agamba nti enkyukakyuka bannayuganda gye beetaaga balina okugyenyigiramu obutereevu, tewali muntu agenda kuva bweru abayambeko okugifuna. Kyokka ono agamba nti amawanga g'ebweru tegalina kutunula butunuzi nga bannayuganda bakolebwako ebikolobero. To the African Union, to the United Nations, we the people of Uganda are going to liberate ourselves. We are waiting to see you silent. Nakaseke eri mu constituencies nnya ng'eriko eky'omubaka omukyalo wa district nga kuliko Nakaseke North, Nakaseke South ne Nakaseke Central. Kyokka district eno ababaka babiri bava ku ludda oluvuganya ate ababiri bava mu NRM. Kati ebibanyiga bingi nnyo wano dati batuuka ne beetwala bokka n'obasanga mu nsinga mu bitundu nga Middle East nga bambi bakuluusanyizibwa batulugunyizibwa nga n'okubaga enteeseganya wabeewo obukuumi gye bali nga bakola emirimu ebweru w'eggwanga tekikolebbwa ne bafiibwa ne batafiibwako. So tutuuse ku lunaku lwaleero nga tetulina kye tujjukira mmenunula okugyako olunaku nti lwaleero Uganda eno efulaga ebeera ku magye g'eggwanga, eno efulaga eraga obuvono obudde bwaffe. Oli munnayuganda ne si mwana yange naye mu bbanga lyonna Uganda lyebaddewo nga yafuna obwetwaze tefunanga kukyusa bukulembeze mu mirembe. Kyagulanyi agamba nti guno gwe mulundi okulaba nga Uganda etuuka ku kkula lino. Nze Juma Kiria ku Lion TV wane Nakaseke.